Dean Rubowa Director General wa TV10 bakedde kumenya office ye mwabadde mwe yasuze ne bamujjamu era gye bamututete tunakumanyayo n'ekigambibwa nti agenda ku appearinga mu kooti ya UCC. UCC erina kooti erina tribunal, yes, erina tribunal esobola okuwuliriza gundi n'ekurimandinga era obuyinza okurimandinga. So bayinza okuba nga babatute ku UCC bwe banga si kyekyo nga bamutute mu kooti zino ezaffe eza bulijjo era nakyo bakikola, naye bo balina obuyinza basobola okurimandinga then ne bakumala ne bakusindika mu kooti endala ze baagadde. So n'olwekyo kakati mu kaseera kano tetumanyi muganda affe Dean Rubowa gye bamutadde nakedde nabadde nkedde mukubira nga amubikira nga ngamba yategedde ebyokufa kwa tatya, naye bino nange nabadde simanyi nti bagenda kujja ate bamulumbe, naye tebamulondodde okuva jjo okuva e Kajansi ne basigala nga bamulondoola okutuusa bwe yazze ku office niyegalira mu office. Kati kye baakoze bazze office ne bazimenya ne bamugjamu era bamutudde mu mbeera etali nnungi. Abadde agezaako okuwaganyaawo ne bamuwalawalaawo n'engoye ndooza ne baziyuza byempulidde ne bamukasuka mu motoka ebadde awo ne bamutwala. So mu kaseera kano tetumanyi waali oba ali ku UCC wali mu kibuga Kampala. Abamu babadde bagamba nti omutute Jinja Road, naye ate Jinja Road nkubyeyo essimu ninaku emanyiyo aŋambye nti bamuleeseeyo. Kati kitegeeza bamutute ku UCC wali bamurimandinge kumutwala Kitalya oba Eruzira oba awalala. Kati muganda affe bwatyo bwali. Simanyi bannamateeka be badde simanyi, naye bayinza okuba nga bagezaako okukola ekisoboka okulaba oba basobola okola nti bamweyimirira, naye okweyimirirwa jjukira Prime 7 yajjawo okweyimirirwa yagamba nti abantu abakoze emisango bwegiti oba ku bitongole bya gavumenti n'ebirala n'abantu ba gavumenti tebabeeyimirira. So ebyo byebiriwo ebigenda mu maaso mu kaseera kano. Bamukutte yekka oba ne bano bakola nabo? Nedda babadde bakyasoose kukwata yekka, naye nga n'abalala bagenda bakwata kyempulidde nga bagamba nti bagezaako okulwana okulaba nga bamulembesa. Kati mu mateeka bw'olemesa omukozi wa gavumenti okola omulimu gwe oba ozizza omusango naawe oba basobola okukwata ne bakugatta ku fayiro y'oli. So kati ekyo kyetugira nze kasooka nga njogera ku bigambo ebyaleeta okuba nga abantu balowooza nti nalina obuzibu na ddiini. Nali sina buzibu na ddiini, nali ngezaako okumuwabula ng'omuntu omukulu ate omuntu aludde mu mawulire ate omuntu abaddewo, kubanga emyaka gyange kati nsobola okukansolinga omuntu ng'omuntu omukulu awezeza emyaka ze, senior citizen. So kye nali ngezaako okukola era natuukirira Nnyombitembo n'aŋŋamba nti Dean oyo amukozeeko ebintu bingi, naye n'agamba nti muleete twogere. Bwe nagamba Dean yanvuma buvumi ku simu, kati tambeeredde mulungi naye simwagaliza kibi. Kyova olaba ngezaako kulaba nga bannamawulire gye muli mwenna tulwane, kubanga olwakutte Dean ffenna kati tuli bakukwatibwa. Kituufu. Buli anaayogera ku mukungu wa gavumenti yenna ali munda. Ekyo kinjagala mukimanye. Oba omuvumye oba tomuvumye, ye bw'anaawulira nga ye omutima gwo tegukusiimye nga oba kuleeta nga bakutwala nga bakola ki, nga bakusiba. So tulwane nga bannamawulire, tuve mu bino ebyogamba nti Dean oba badde takubuuza oba badde takola ki, ebyo tubiveeko, tulwanire Dean afulume aveeyo. Naye bamunywedde mu mbeera etali nnungi. Ate olaba kati bamunywedde mu mbeera eyo bamuntu nsolo. Tumusabire, bayinza n'omukuba, bayinza n'omukola ekikyamu, bayinza n'omukuba ebiyiso n'avaayo n'aba nga ffe nga bw'olaba bwe tuli. Embeera gye tulimu twagifunira mu nkomyo za gavumenti. So kye tubasaba mwenna bannamawulire gye muli, abalabi ba MS Media, abantu bafe abatwagala online, abatwagala mu byonna bye tukola, tulwanire wamu tulabe nti Dean afuluma ava mu mikono gy'abantu abo gy'abatujju kati abatakyalina kisa eri ku muntu yenna. So Tugume, kitegeeza nti kati fayiro eno eya UCC yeri mu kutambula? Yeri mu kutambula, naye bagambe waliwo fayiro 6 endala zesimanyi, sinazisoma, sinazitegeera. Naye nze kati benjogedde nabo baŋŋamba nti fayiro ziri 6 ezitambula ng'ogyeko ya UCC. So eya UCC kati yetambula yemukwasiza mu kusooka, naye nga balina ebintu bingi bye baliko. Omanyi abakungu ba gavumenti odiringa nabo nga weegendereza. Bwe bakuvaamu totegeera, bo bayita eno ne bateesa ebyabwe gwe n'olowooza tokyali nabo, nga bo bakuvaamu dda. Kati Dean enkolagana gy'abadde ne General Sale, gy'abadde ne General Weiso,
gyabadde n'abakungu ba gavumenti si bw'osuubira nti bayinza omukwata ne bamutwala bwe batyo naye bamukutte bamutudde nga batwala enkoko so n'olwekyo mwe bannamawulire abakyekuluntaza ne mugenda ne mubeera ku saidi ya gavumenti buli kaseera nti mutubega mutwala eri essaawa namwe ekiri ku mbwa kyekiri ku muyizi kati kitegeeza bano abaana be bakamerameni bani baproducer tolina n'omu gwe wayogeddeko naye sinna gwe nayogeddeko naye kubanga nabo babayiga n'amasimu gaabwe tegaliiko kati bagaggyeko baagala bakwata bonna bamulekwa baani bonna Baskovia awo bonna bali kudukaduka so kati Nyombi Tembo kiki kyabadde asinga ofa n'eddiini ng'ayagala mwetondere ku bye yamwogerako Nyombi Tembo ye kyabadde afa yagamba nti eddiini yamwogerako ebintu ebikyamu ate nga ensonga ezimwogezaako sizizenga ye nga Nyombi Tembo ensonga za UCC ng'ekitongole ekyali kyawa ddiini ne kimuwarabula ne kimukola tyene n'aba nga tabiwuliriza ye n'agenda mu maaso kati Nyombi Tembo ye n'agamba nti ye yayagala sinkana eddiini ddiini bwe yeetonda then tugende mu bakungu abalala ba UCC kubanga weebali wali tubagambe tibannange nti musonyiwe byakoze byeyakola yabyogera oluusi ng'alina obusungu biki tubireke tugende mu maaso naye mu ddiini engeri gye yalina amaanyi ga General Sale bannadweyiso baana abo nga toyinza mugamba ebyo ye takulabawo nga n'obwogezaako mugamba takulabawo alaba ogasiya n'olwaliro bwe njogedde naye ku makya abadde ng'ayogera n'omuntu kwegamba akantuntu gye ndi oli otya kwegamba kubuuza omukubidde essaawa nga mmeka ku makya ng'omubikira essaawa 12 mbadde mukubira nga mubikira tatya kubanga yatubeererawo tata walwalidde n'aleeta n'akasente n'akola ki n'awaayo mbadde mubikira nganze officially nganze kakati naye engeri gyayogedde nange ng'olabira ddala nga tandiiko kitegeera enta bw'evamu waliwo ayakomplaining eri ddiini n'ateekayo complaint eri UCC nesamoninga ddiini n'agaana okugendayo yebweri weziri complaints nyingi ddiini n'agaana akamuyita emirundi mingi agende mu kooti ya UCC tribunal n'agaana okugenda ye n'agamba nti bapulida be bamugamba tagenda pulida ye abeera ku mulimu z'amateeka ge nasoma abeera ku mulimu kitegeera the more you get hardship the more a lawyer earns money wekitegeera tolina lawyer akugamba nti kino kiveemu yakomewa okufuna no I want to appear several times in the court the more times I appear the more money you pay me kituufu njagala nnyo waganyale bakukwate bakutwale mu kooti nkusabire bail osasule ate kati bw'oba tomanyi enkola y'abalooya n'olowooza nti bakuyamba no there is no lawyer who can counsel you not to run into trouble a trouble is our earning okitegeera oba ofuna obuzibu nze lawyer mba nfunye client wange bw'afuna obuzibu mba nfunye alina okumpa sente za instructions alina okumpa sente z'okumweyimirira alina okumpa biki byonna okitegeera yes kakati ffe tetwagala mirembe twasoma kukaayana argument a lawyer wasoma kukaayana oteeka okukaayana ne muno bw'osinga argument bw'ona osinga okukaayana gw'osinga omusango so bw'owetteeka ku balawyers ne bakugamba togenda mu nkiiko togenda wano manya nti obawadde ssente kakati olwaleero kati bakola kati they are working kati bali mu kufayiringa kati bali mu kutambula and they cannot work for nothing bajja kuleetera bill esosasule kubanga amateeka agafuga n'amateeka under Advocates Act ekugamba lawyer tokoleranga obwereere okolera bwereere omuntu n'akuwaabira bakusiba bw'oba okolera obwereere n'okuapurayinga mu law council ne bakuwa ebbaluwa ekkiriza gye bayita eya pro bono ati bw'oba togirina tolina kukolera bwereere n'olwekyo balawyers bamulimba bambi musajja watu kaakati awo ndowooza bati ate tebagenda namugjayo kubanga bagenda kutuuka wali bwemume ebbeiro baddemu bo basayininga esente zaabwe ze baagala kati bino bize tukume bino bize nga tuli mu campaign 2026 bannamawulire babeera nga si mikwano gy'abannabyabufuzi si mikwano gy'abakungu ba gavumenti of course neyisobola ba benchmark ey'abantu bannabyabufuzi n'abakungu ba gavumenti okuyoola buli gwe beetaaga
anti era bwe kiri kubanga ekino kyekusookerwako nti Dean Lubowa si munnamawulire wa bulijjo abadde connected. So bwebanga basobola okukwata Dean Lubowa gwasigadde oli ludda wa obazitegeera ekisooka kyagala kulaga bannamawulire nti buli munnamawulire yenna asobola okukwatibwa okusingira ddala abali ku mpewo. Ekyokubiri kyagala kulaga teri munnamawulire mukwano gwa ndebe byabufuzi oba mukwano gwa genero kola amawulire go okiraba nga bwewagasoma ogatuukirize bulungi naye bweweeteeka ku bantu abo tebali naawe kati ebbanga Dean Lubowa lyagenda kumala mu kkooti oba mukomera famire ye anaagenda okuba nga agiriisa General Sale tayinza kuweereza yadde 10. Okiraba kati weegendereze gwe munnamawulire byokola kino kyagala kulaga kati tize kwegamba esayini nti muno kulonda okwe tulimu kati kuli agendese bannamawulire bagenda kusibwa bannamawulire bagenda kukwatibwa bannamawulire bagenda kutibwa. So olinga ngamba nti Dean okuwaganyala kwonna abadde alina jajja amaanyi ng'omuntu. Definitely amaanyi abadde agajja wa General Sale General Narweiso n'abakungu ba gavumenti abalala badde yeetooloddwa abasirikale abalina emundu abalina ki. Kati ye nga tamanyi nti ate eri bwe bateesa batuula ne bateesa ne bakuwaayo nga totegedde kati Dean Lubowa baamuwaddeyo. So ongambye bamenye bumenya bamugambye agulewo n'agaana woofiisi okumugyamu bamugamba afulume n'agaana ate nga babadde ne bapoliisi ne baki n'agaana bagimenye bumenya woofiisi ne bamugyamu. Kitegeeza ongambye yasuze mu office kitegeeza nti abadde amanyiiko nti waliwo abamulondoola bamutambulirako. Definitely badde bamugamba bakulondoola nze mbadde manyi byaggwa badde bamulondoola ate mulimu n'abamafiya ababadde bamulondoola n'okubeera mukomera kigenda mutaasaako ku bamafiya bano kubanga waliwo bamafiya badde baagala omutuusaako obulabe bali bamugerwa baani abo be yayogera nabo baani babadde tebamuli bulungi. Tugume wanjisebo ebigambo bye bisembayo naddala eri bannamawulire kubena embeera eriwo kati kuba si ya mulembe. Njagala kugamba bannamawulire bonna abakola n'abatakola n'abeeyiya n'abo be bakozesa nti munnamawulire sigala ng'oli munnamawulire kola amawulire go n'obwoba togafunyeemu leero enkya oli gafunamu oba mutabani wo oba omwana wo oba omuntu omulala naye agenda kuwangayo akasente ng'ayagala kukozesa naye bw'onoofuna obuzibu agenda kusuula busuuzi awo. So njagala kusaba bannamawulire nti mwebeereremu temugendera ku bannabyabufuzi mwabali ku opposition abaripootinga kati abali mu kampu ya Kyagulanyi baani muripootinge nga mwegendereza mulimu ababalondoola mugenda kufiira famire zammwe bakugamba no story is more than your life. Kituufu kola amawulire naye ng'omanyi nti olina obulamu bw'olina okukuuma. Njagala kubasabira kubanga Katonda ye mulamu era yasinga byonna. Nsabire munnamawulire yenna nti ekiseera kye tulimu kizibu nnyo ekyokufiirwa obulamu n'ekyokuba nga tetusobola kwebeezaawo ng'abantu wabula okubeera ng'abasireevu abagendera ku ntoli z'abannabyabufuzi ate nga tekina kyetuyamba. Waliwo ne munnamawulire gwe baakakwata jjojjoozi ayagamba President Museveni amalwaliro n'alaba Nabbanja alagira arrest ye bamukwate. Naye kaakati omunnamawulire n'oripootinga ekintu ate ne bakukwata kubanga kyandibadde nti lwakwate tulina ekitongole ekirwanirira bannamawulire kye twalina kyafa. Ujja yafa oba okitegeera ujja yafa kubanga gundi ono Rukundo yagimaanira nga aligamba ate ali ku magi yefuula mbega n'atwala bannamawulire bonna n'abatwala mu gavumenti. Naye toyinza kubanga munnamawulire aripootinze akubuuza ekibuuzo kikwataganye n'enkola ya gavumenti ate ne balagira bamukwate bannamawulire ne musirika ne musigala nga muli eyo. Bwe buzibu bwe tulina obubuka nti ebitongole byandibadde bituyamba babikuulamu amanyo ne baleeta abantu. Rukundo kati yakola constitution emulembezaamu tava ku bwa president bwa ujja kakati ebibikyeri yefuula mbega bonna beefuula bambega batwala bamawulire 8 ne bamuwandiise President Museveni bafuna musaala $2,200,000 buli mwezi bafuna $2,200,000 kati nga bakola mirimu kyabo bambega state agent
ye ba state agents bafura ba state agents ne kwenso kwata wanda mawure no bafura ba state agents ngekwanga litambula bwere kiki kigenda maso ddala mazima katuli naba namawulire abagamba fe tuli ba government ate tunaba namawulire abagamba fe tuli opposition kubanga ne opposition erina bewa sente abalala ate tibaba mulimu abataweebwa complete so which kind of a country is this nga tunaba namawulire abatacha reporting objectively wabulu akwade sente golina okugira ate nja nakuvaamu n'okaaba mukabira baani Tugume wanjisebo ngenda kankwerekereze nerekereza naye kitalo nnyo kitalo ddala nze kubuulira ekyo mbabuulira kitalo nnyo kitalo ddala tetunayamba tewali ayamba bannamawulire tewali asobola kubabuulirira bonna bafuuka bakiwajji bonna batibwabubwa okwogezaako okugamba nga akola birala ate abamu banakiwulira mubeere bulungi mweraba. Tweyanziza Gideon Tugume mu pulezidenti w'abawejjere olwa emboozi eyo Dean Lubowa Sava tetumanyi kati oba ali ku bamutadde mu kooti eya oba makindi oba wonna naye ekiriwo nti akwatiddwa mu mbeera enzibu bamenye bumenya ne bamukwata mu ofisi eri awolungujja ne bamukwata ne bamugjamu ne bamutwala kati ebisinga tugenda kubeera nga twongera okufeffetta tulabe ani asobola otuwa emboozi entuufu naddala ku bano baadde akola nabo naffe okwongera okulondoola oba agenda ddi mu kooti tugendeyo tulabe embeera bweri naye ng'ensonga zeezo Dean Lubowa Sava munnamawulire CEO wa mukutu gwa TV10 gano mazima ku nkya lunaku olwaleero olunaku olwokuna ennaku z'omwezi 2 Oktoba ayoleddwa mu mbeera enzibu enjola gye bamuyodemu bamenye bumenya woofiisi ye okusinziira ku Gideon Tugume. In fact waliwo yadde yankubidde ku makya ku maliiri ssaawa nga emu nangamba Dean Lubowa bamukutte ne mugamba onaani nangamba gwe manya nti bamukutte so nange ngenda nakuba ku masimu awo ate n'ekirala ne tuviirwako munnaffe owa investigator era naye yafuna accident nga ndowooza yali yakayanjula mabegakaawo kumpi ndowooza nga mugwa 7 gwa 8 obulwadde accident negenda ng'etambula naafuna okulumizibwa paka wavudde mu bulamu bw'ensi eno abadde muvubuka muto ddala abadde omusajja yakakuba embaga naye nga we yafuna accident ndowooza yakosebwa nnyo nga bw'okiwulira so naye n'ava mu bulamu bw'ensi olunaku olwaliro olunaku olwokuna Oktoba nga 2 si lulungi eri bannamawulire okukwata Dean Lubowa Sava ku byonna oba alina bye yayogera n'ebirala ekyo Tugume kyagambye kitegeeza nti everyone can be arrested naddala mu dokiti y'amawulire. Ssemateeka wa Uganda abamuyina I think simanyi oba nyina ssemateeka wa Uganda naye kamunoonye wano ku simu ogenda noonye ennyingo eya 29 akatundu akasooka n'akatundu akokubiri bw'omala onoonye article eyokubiri mu ssemateeka wa Uganda. I think kansooke nzinoonye wakuba sirina essewanda gy'olwaliro yani mbadde ku ssemateeka we n'ennyongera okulambulula ensonga eno njagala twogere ku ddembe ly'abamawulire because amawulire gali mu ssemateeka wa Uganda article 29 subsection 1 ne 2 article 29 akatundu akasooka n'akatundu akokubiri kwogera ku muntu waneegazanyiza mu byayogera then mu kwegazanyiza mu byayogera tolina kulinyirira ddembe lya mulala ow'amawulire akola business akkirizibwa okwogera ku product ezitundibwa akkirizibwa okwogera ku kiriwo singa talinyirira business y'oyo omulala agikola njagala noonye I think njagala noonye ssemateeka wa Uganda njagala tusome ennyingo ezo tusome ennyingo esooka ku ssemateeka setting eriwa then tusome article 29 subsection 1 ne subsection 2 tugende ne ku article 2 mu ssemateeka wa Uganda nkakasa muyina gwendi mu kunoonya mpola mpola nansaasira omulwisaayo downloads zange ziragawa namu downloadinga ate onankubira kankudire kati ninnyo sebo kale aha setting zange zizino
njagala nonye file ezo ne documents ezo. Documents ezo kubanga nazi downloadinga ne ziraga wa mu document. Document zange ezo ziri luddawa. Kubanga akatunda kukagamba everyone has a right to freedom of speech and freedom of expression. Buli omu alina eddembe mu byayogera n'okwegazanyiza mu kyayogera. Kitegeeza nti eddembe lyeryo likuweebwa ssemateeka wa Uganda. So wali wali kuweebwa ssemateeka wa Uganda kitegeeza okay malo nnoonya wano malo nnoonya wano fayiro ziri luddawa zino fayiro okay my fayiro zino download documents okay zino nzifunye kano kanfune ssemateeka wa Uganda ate ndaba speech Uganda coffee bill ssemateeka wa Uganda gwendi mu kufuna tulabe ennyingo ezo zembadde nkugamba zigamba zitya era zoogera ki ku nsonga y'owamawulire. Owamawulire alina eddembe yino ngifunye alina eddembe okwegazanyiza mu kyayogera singa batalinyirira ddembe lya mulala. Rules Constitution ya Uganda tugenda ku article 29. Article 29 yendi mu kunoonya wano 29 protection of freedom of expression, movement, religion. Every person shall have the right to A. Freedom of speech and expression, which shall include freedom of the press and the other media. Kati and the other media je bogerako ye social media, because abakola ssemateeka bategeera nti mainstream oba traditional media zijja kubeera ne waliwo ebirala ebijja okubanga bitambula mu maaso. B. Freedom of thought, consensus and belief, which shall include academic freedom in institution of learning. Kati tujimaze akasooka ke kakulu. Every person shall have the right to freedom of speech and expression, which shall include freedom of press and other media. Katugenda ku article eyokubiri mu ssemateeka wa Uganda muyina wano. Tugenda ku article eyokubiri oba chapter 2. In fact tugenda ku chapter 2. Tugenda ku chapter 2 nga tuli ku oyo alinyirira eddembe lya ssemateeka ekiri mu ssemateeka singa ogezaako kiwakanya. Article 2 ya ssemateeka oba chapter 2 ya ssemateeka ekugamba ki? Eno chapter 3. Okay. Kati tugenze ku chapter 2 Republic of Uganda official language ndabe chapter 1. Okay. The Constitution. Chapter 1 Nonya section eyokubiri egamba supremacy of the constitution, obusukulumu n'amaanyi ga ssemateeka. A. This constitution is the supreme law of Uganda and shall have binding force on all authorities and persons throughout Uganda. Ssemateeka wa Uganda afuga buli muntu ali mu Uganda era buli munnayuganda ali mu nsi, buli muntu ali mu Uganda agoberera ssemateeka wa Uganda. Kati ekyo kiraga nti ssemateeka wa Uganda asukulumye ku buli kimu kyayogera tekiddibwamu. B. Wewale ekikulu. If any other law or any custom is inconsistent with any of the provisions of this constitution, the constitution shall prevail and that other law or custom shall, to the extent of the inconsistent, be void. Singa wabeerawo etteeka eddala eryagala okwefaananyiriza ssemateeka terikkirizibwa era ligobwa mangu, to the extent of the inconsistency be void, terikkirizibwa. Ssemateeka bwagamba nti okkirizibwa okwogera n'okuwa ebirowoozo byo n'obiwa mu mbeera entuufu. Njogera kati mu mbeera entuufu
oli najja nakukwata kitegeeza oyo kyakola alwanyisa ssemateeka. If any other law, kati yataddewo etteeka eddala litali mu ssemateeka. If any other law is inconsistent with any of the provisions of this constitution, the constitution shall prevail, and that other law or custom shall, to the extent of the inconsistency, be void. Kakati tuogera ku mbeera nga amawulire kati njala tuve ku kya sava, because sava nzo okubeera nga oba alina gwe yalinyirira mu bye yayogera nga Obudde Tugume bwatugamba. Tuli kati ku munnamawulire ayogera ekituufu. Tuli kati ku Mwesigwa David eyagenda maaso ga oxygen plant n'ebirala. Bwakwatibwa Prime Minister nga alagidde bamukwate nga ne Prime Minister agenze mu ddwaliro n'asanga abantu nga bali wansi we basula, kitegeeza Prime Minister yennyini takkiriza mu ssemateeka era amulinyirira. Ye aba ine take eddala kwakolera. If any other law is inconsistent or custom with the constitution, ssemateeka wa 95 yakolebwa kubanga ene nyingo tekyusibwanga mu bufunze, oyo yaba omulaba asinga wa constitution era bagirinyiridde. Mu mbeera eyo nkugambye wamawulire akkiriza okukola amawulire singa abeera talinyirira ddembe lya mulala. Okkirizibwa okukola gwakola business ogenda okuwa ebikwata ku product ez'enjawulo singa tolinyirira business ya muntu. Tugenda koma wano leero tutandikira awakuume awangala nnyo Ssaabasajja Kabaka.